All right, a very beautiful morning, dear viewers. NTV ne Spark TV mwebali nnyo okutweyungako. Olunaku olwokubiri tukwata ku byobulamu era ng'olunaku olwaleero ne Dr. Castro era nga mukugu mu ndwadde z'abakyala n'okubayambako okubanga ate batambuza obulamu bulungi nnyo. Ava wali ku Alexander Medical Hospital n'Ensambya wano ku Ensambya ku ddwaliro. Naye era nga akwasaganya by'abakyala okusingira ddala. That's why olunaku olwaleero tugenda tutunuulira UTIs oba urinary tract infections ezo tugenda kutulako ne mu baana n'abakyala n'abantu abakulu okutwaliza wamu nozanga tunagenda mu mulamu ogwo olunaku olwaleero. I think asukenge mpiseewo birthday no. Okay, the message says, happy birthday Amina, thanks for all that you've endured to stand our love. From Ezra Tata Lewis. Okay, happy birthday to you, dear. And then Gambe, dear Elizabeth Steenkamp, the friendship we share is so precious to us and we wouldn't trade it for anything in the world. Wishing you another year of joy and friendship. Happy birthday, Lisa. Greetings from your family and all your friends. Okay. Happy birthday to you, my dear, and everyone born today. Amazadi wa malungi mukama baweche musingo okwagala. All right. Of course, kano tulina okukayisaawo Dr. Spire Kigundu kitalo nnyo twamukyazanga wano ku Mwasuze Mutya bannange tusaasira nnyo family ye abantu bonna abantu bakola nabo abantu be yajjanjabanga bannange bagali mawulire mabi nnyo tusaasiddeko bambi ab'eŋŋanda tufiiriddwa omuntu omulungi ennyo mu bintu by'obulamu abadde agaseeko tafaali ddene nnyo. Of course twateekayo post eyo bambi abantu bawanga obujulizi bagamba abadde musawo waabwe wano na wano naye tubasaasiddeko bambi mwenna. Alright, of course tusaasirako ne mukozi munnaffe wano ku NTV omwami Annual Katamba eyafiiriddwako maama we tumusaasiddeko nnyo era gyo twabadde mu kuziika era abamwerekeddeko mwenna mukuliko eyo. Kale tugenda kutunya UTIs mu bantu abakulu n'abaana abato paka ssaawa nnya ez'okumakya. Omunange Stella Nante Masonte. Alright, nziramu okubaaniriza mu ssaawa emu enamba tugenda kubanga tuli ne Dr. Castro Kisuule era nga mukugu mu kujjanjaba endwadde ez'abakyala oba omuzungu kyandigambye gynecologist omutendeke yabisomerera ate nga abikoze ayambye abantu bayitirivu nnyo twataddeeyo posta bagayo omusawo waffe omubwati. Wasuze otya musawo? Nasuze bulungi. Mwebale kunkyaza. Amiina. Oli gy'oli? Gye tuli. Ani akulondedde ebyambalo byaliro owoomye ganaga owoomye? Neyanziza nnyo. Actually yanondedde mukyala wange omubwati mukyala Alexandra Kisuule mutumira nnyo kubanga era yandizayininze bwati. Amiina. Kale awo nno bwe tugenda okuyingira mu mulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero ebibuuzo osobola okuweereza ku 0781277701 and then you ask a question. The doctor is here to help you. Kale tugenda okutunya urinary tract infections. Naye bw'oyogera ekintu ekyo abantu bagamba kati oba biaffectinga kitundu kiye byebiki ye tuyimiridde tutya ng'eggwanga bintu ebyo tuyinza tutandikira. Okay. So UTI kigambo kale kya luzungu nnyo naye nga mu luzungu kiyitibwa urinary tract infection naye nga mu Luganda tukyanjulanga omuntu bw'abeera ne infection mu system ey'akawago naye ng'etandikira ddala ku nsigo n'obuseko obuleeta omusulo mu kawago n'obuseko obufulumya omusulo ebweru. So any infection ey'obuwuka eyingira system eyo nekuleeterako obuzibu bwonna bwe tujja okwogerako mu maaso eyo kye tuyita UTI. UTI ezo ziri common. Tugamba mbu buli mukyala kale wotunulira abakyala 10 abakyala nga 6 balina okufunako UTI mu bulamu bwabwe. So ekyo kitegeeza mbu abakyala bangi balina okulwalako UTI oba infection ez'akawago mu nsonga emu n'endala zetujja okutunulira mu maaso. Bwe twogera ku ogambye akawago n'ebitundu ebirala eby'omubiri omuntu omu yandikikonfusinze asobola okufuna obubonero obulaga ekintu ekirala
naye ng'ate alowooza UTI. So wabeerawo ebintu ebityo mu balwadde bujjanjaba? Kituufu. Especially mu bakyala. Kati omukyala afuna amazzi agavaayo amakyafu nga gamusiiwa nga gawonya bubi, eyo si UTI. Ne just kubanga abakyala kibanguyira okukinnyonnyolamu nyina UTI naye yo teba UTI. Eba infection ng'eva walala mu bukyala. UTI, obubonero bwa UTI businga kulumizibwa ng'ofuka. Buli mukyala woba owulira ng'olumizibwa ng'ofuka oba ng'omusulo gukubalagala oba nga omaze okufuka ate n'owulira ekikuluma n'ofuna obulumi mu lubuto wansi, byonna nga bikwatagana n'okufuka bye bikwatibwa ku UTI. Wayogedde ku burning sensation eyo? Yengawo. Ogyogeddeko? Yes. Okubalagala. Okay. Ate okulumizibwa mu bakita batya lower abdominal pain nakyo nakyogeddeko. So omukyala abalagalwa nga afuuyisa oba nga omaliriza okufuka n'owulira obulumi bubeera wano wansi mu lubuto. Eyo bwe buba obubonero bwa UTI. Tewasobola kubaawo bubonero bulala bonna bweyolesa nga bupresentinga like as UTI oba? Nedda obubonero bwe twogeddeko buli specific. Bukwatira ddala ku kizibu kya UTI. Okay. Kati tunuulire ebintu ebireeta UTI. Of course ndoza tusogere mu bantu abakulu since it's the main thing. Yes. Abantu abakulu bwe bakwatibwa UTI era bubonero bwe twogeddeko mbu bajja kulumizibwa, bajja kubalagalwa, bwe baba bafuka bayinza okuwulira obulumi nga bafuka kubanga kiva ku bubuku obuli mu kawago. So kyekirala anti obuuko like whatever it is like the UTI, what are the causes? Biva kuki? Okay, so ekisinga okuleeta buwuka bwe bugenda mu system etalina kubeeramu buwuka ne buwangula defense system ey'omubiri ne bulwanyisa abaserikale baffe ab'omubiri ne bubawangula, so infection bwejjira. Kati infection bwejja nebuna wonna neeretera omuntu obubonero bwe twogeddeko kisinga kuleeterwa bubuka bu bacteria oba viruses oba parasites, naye obusinga obukulu buba bacteria. Okay, that's kyeva tuba tukozesa engeri ya antibiotics okujjanjaba obuwuka obwo obuleetebwa obuzibu. Kati abakyala basikirizibwa nnyo okufuna endwadde zino eza UTI olw'ensonga mbu omusulo bwe gufulumira n'omukyala wafulumira distance si y'amaanyi nnyo, kaŋŋambe they are very near each other. So omukyala waba agenze ng'amaze okufuluma nga yeerongoosa n'ateerongoosa bulungi, obuwuka obulina okusigala wansi ate butambula ne bugenda waggulu bwe butalina kuba. Kati ekyokubiri akapiira akaleeta omusulo okuva mu kawago n'okukafulumya ebweru mu bakyala kampi nnyo okusinga abaami kawanvu, mu bakyala kampi nnyo okubeera obumpi. So kyonna ekikwata ebweru bw'akapiira ako kyanguyirwa okutuuka mu kawago munda okuviirako obulwadde bwa UTI. So bwe kaba akampi that means obucaafu budduka mangu. Butuuka mangu. Budduka mangu ate ne butuuka mangu mu kawago. Ekitegeeza obulwadde obwo tebusobola kuva ku mwami ne budda ku mukyala? Tebutera. Era oba ofunye UTI si ndwadde za bukaba oba nga ziri sexually transmitted, tebutera. Ngambye tebutera, sigambye tekisoboka. Naye tumanyi mbu ebyokwegatta
byongezaamu okusaasaanya obuwuka mu bifo ebyo naye si kugamba mbu obuwuka buvudde ku mwami nebutuuka ew'omukyala ng'akawuka ke kamu kyekyo kikontana ne sexually transmitted diseases kubanga omwami aba nakyo n'akiwa omukyala we naye mu byokwegatta ebyo oyinza okujja obuwuka mu kifo ekimu n'obuteeka mu kifo ekirala just kubanga mwegasse so byokwegatta nabyo byongezaamu okuleeta okufuna UTI naye kyenjagala kibeere clear tekiri sexually transmitted. Okay, abatulaba of course tubeerako ensobi ze tukola ffe ng'abakyala tubaako ennaku zino ebintu byakyuka bufumbi yo bagateekayo kino nywa kino kola bwoti sabbuuni yona wuuna akawoowo kaakano so ensobi ezo zetukola tuzituneko omusawo ezitera okutuleetera ebizibu ne tufuna obuwuka obwetweteragalidde kituufu so bintu bingi nnyo biri ku katale ate nga bangi baagala oganiwa okuba obulungi naye ng'ekifo ekyo Mukama yakitonda mu bukyala nga kiba kirina kwerongoosa kyokka. Okay, so bintu bitono nnyo bye tulina okukozesa okukira amazzi okulongoosa ebifo eyo munda. So abakyala tubasaba temukozesa bintu nnyo bingi bitaataaganya buwuka obulungi obuli mu bukyala kubanga mu bukyala ebeerayo obuwuka obulungi n'obuwuka obubi bubeera mu balance. Okay, w'oteekayo sabbuuni w'oyozaayo ennyo obuwuka obulungi obutta obuziyiza obuwuka obubi okukula. Ogambe bw'oteekayo sabbuuni. Sabbuuni. Tusooke tutunulire engeri gy'okunaabamu kubanga abantu abamu tebamanyi. So tuyigirizeeko ko. So abakyala baba balina kale tu discouraging oba tetwagala abakyala kutawaaza nnyo kuteekayo amazzi kusonsekayo olugalo n'onyoza noloza mbu olongosezza nnyo wabula amazzi agokka w'ogayisaayo it's enough kiba kimala. Sabbuuni tetumwagala n'ebintu ebirala byonna sabbuuni yenna talina gendeeyo mu bukyala kubanga wagenda mu bukyala taataaganya embeera erina okubeera eyo munda. Okay, bintu ki ebirala bitukola ng'ensobi kubanga tulina abakyala abambala empale nga ziri very very tight ate twakiwulyanga nga tukula nga batugamba tumwambala mpale ziri tight kubanga kituufu ekifo ekyo kirina okussa empale ezikwata ennyo oba empale ezireeta abakyala abalala obuzibu kubanga oyinza okuteekayo material kusiiwa ennyo n'oba nga tolina mirembe osiba weetakula so tuba kati okwambala ekintu ekiri comfortable nga omukyala talina ngeri yonna gy'asobola kufuna bulwadde kubanga kyayambadde ate kimuviirako okuva mu mbeera ennungi. Okay, wetutunuulira UTIs zino bantu ki abasinga okubeera ku risk eyo waggulu ennyo okubufuna? Okay, so abantu kale kati kyeŋŋambye ekisooka abakyala basinga ku baami okuba ku risk ekyo kyo kyatteeka. Ekyokubiri omukyala waaba olubuto immunity ye eba ekendedde obuwuka obutono weyandirwanyisizza ng'omubiri gwe ate tasobola so omukyala ow'olubuto agalimwa nnyo okufuna infection ezo. Omukyala amaze ensonga owa menopause eriyo hormone ezikka wezikka wansi ne wabanga wakalidde nnyo omukyala oyo aba ku risk okufuna nnyo infection ezo eza UTI. Menopause nsaba tubajjukizeeko ku myaka kati nga kusukka mu 5 menopause mu myaka nga 5 katusabe naye nga omukyala atandisa amangu alinga mu 45 akeereye 55 so wakati w'emyaka 45 awo kiri nomo kubanga otuuka okukomekereza okugenda mu nsonga.
ekirala abakyala abalina endwadde nga sukaali obeera ne sukaali oba n'endwadde endala ezissa immunity yo wansi mu mubiri gwonna oba ku risiki y'amaanyi okufuna UTI zino abakyala beera ku mpeke nga maybe empeke za bulwadde bwa lubeerera olina sukaali oli wa lubuto oli mwana muto oli mukyala wa lubuto oli ku menopause abo basinga okuba nga bali ku risk. Tuwete taana ate nagenda ku mpewo wanzijukiza n'oŋŋamba nti buno obulwadde buva ku obuyonjo engeri ekifo either kiba kikyafu omuntu n'ojjamu obuwuka oba n'okugamba n'olongoosa buli kaseera n'oba kale n'oba muyonjo all the time. That means abantu nga beera mu environment nga bankyafu nabo bali ku risiki nnyo ey'amaanyi. So oba mu toilet zino ze tutuulako amazzi ago agava mu toilet bwe gaba nga si mayonjo oba nga abantu bangi bakozesa kabuyonjo oyo nga balwadde obuwuka butera okubeera omwo mu toilet okay? Oba mu kabuyonjo so omukyala wajja n'afuuyisaako asobola okufuna obulwadde obwa UTI kuba nakugambye akapiira akatwala okuva omusolo okuva munda ebweru kampi nnyo so ekintu kyonna ekituuka bwabweru kiyangurirwa okutuuka eri mu kawago so bw'oba nga toli ngwena toilet nga si nnyonjo nnyo oba ku risiki y'amaanyi ofuna UTI ate nga UTI ennaku zino z'amaanyi zitandise okulemererwa amalagala ga bulijjo okukola kubanga bwe tutajjanjaba bulungi oba nomira antibiotics buli kaseera buli kantu buli kifuba ssenyiga nomira antibiotics omubiri gugenda ne gumanyiira eddagala eryo wonoolyetaagira nga terikyasobola kukola so n'olwekyo kati wofuna infection ey'amaanyi emanyi okwewala oba okwewala erino eddagala lyetubadde tukola ki tukozesa buli lunaku so neeba nga y'amaanyi nnyo nga tulina kukozesa malagala g'amaanyi okugijjanjaba. Okay, abatulaba of course symptoms wazogeddeko okusiyirira okubabuukirira that burning sensation and n'ebirala bingi nnyo naye obuzibu bwe tulina nti wempuliramu akantu nga kansiiwa ngamba oba kakyako kajja kugenda ndowooza enkya naye ogenda kweyongera ennaku eziwera nga gundi eyo egenda ekula kati tubuulire tutandikirwa ku ki then nekigenda nga kiprogressinga ye stage kyesimbirayo ddala ng'omuntu ono ali bubi sinakindi nekimutwala neku okukosa ebitundu ebyo ebyomunda nga kiri extreme. Yes. Okay. So omukyala wawulira nga eriyo ekimusiiwa eriyo ebintu by'osobola okukola nga teweetaga ddagala okay? Wano osobola okwekebera n'omanya ndi ntya kiki ekinsi akawale k'omunda nakozesa sabbuuni ki eryo kyenkyusizza eriyo ebintu ebyamangu by'osobola okukyusa ate nga beewonya bingi n'oteetaaga ddagala so womanya okukyusa n'olaba okay kawale k'omunda sikozesa sabbuuni mupya kali bwe kati bwe ntera okuba nabo tewali kipya eriyo ekinsiiwa munda oluusi tusaba abakyala okunywa bongo yogurt oyo yogurt atuyamba nnyo okuleeta obuwuka obulungi munda nebutereeza embeera si kumusonsekayo abamu bamanyi omusonsekayo so kati wokira ekyo nekigenda nga kikula osiyiddwa nnyo bikujje mu mbeera oba otandise n'okufuna amazzi agafaanana ng'amata oba amata amoononefu kati ng'omanya infection eyingiddewo naye infection eyo eri mu bukyala si UTI ate infection tutera ogiyita candida ng'eri candida ng'ava mu bukyala eri munda awo kati oba weetaaga eddagala eddagala oba ogende w'omusawo nakebera n'ofuna eddagala bangi abakyala bakifuna eddagala ly'osonsekayo oba lyomira nerikutereeza
niwe kigenda nga kikula ng'olaba kati amazzi kati agavaayo makyafu gawunya bubi otandise okuvaayo akasaayisaayi oba weegatta n'olumizibwa nnyo wamusaayi ne guvaayo oba ovaayo amazzi amakyafu ennyo then ng'omanya kitandise okusukkako era weetaaga okudduka ow'omusawo eri engeri gye tukozesa okukebera eri wansi mu bukyala ne tuleka tukuggyako amazzi oluusi oba ne tukuwa eddagala erikuwonya amangu naye wookireka infection eyo esobola okutambula obuka ne butambula ne buyingira n'abaana ne butuuka ne mu nseke ogenda okulaba nga omukyala takyazaala kubanga kimuviiridde ku infection gyagayayiridde n'etambula neyingira n'abaana negenda ne mu nseke wegenda mu nseke ate nereeta enkovu eziyinza okuziizwa eggi okutuukirira n'enkwaso so nekiviirako infertility. bw'oba otunuulidde ogambye ajja mu ddwaliro omukyalo oyo especially at early stages. Yes. So bw'ajja mu ddwaliro kikyemusookerako ye process ebeera etyo y'omukebera. So omukyala wabazze mu ddwaliro ng'alina ekizibu oluusi biba byangu nga tuyinza obuteetaagisa mukebera atubulira story ye ne tumuwuliriza bulungi ne tubaako bye tusobola omuwa ebyamangu naye oluusi bwe kimusukkako obanga eriyo byakozesezza eka ne bitawonya najja katuba tulina mukeberera ddala kuva wansi nga tuyisa mu ngeri y'okumukebera mu kikugu nga tulina okebera eri wansi oluusi tujjayo ka sample tukatwale mu laabu tweyongere okukakebera tumanye buwuka kiddala obulimu wano obulemedde okujjanjabibwa eddagala erya bulijjo ddagala ki erisobola odijjanjaba. Okay. So when wabeerawoko of course preventive measures zitwandigambye nti kino kyenandikoze okwewala obulwadde buno obwa UTI. Kituufu. Bintu ki ebyo bye tusobola okukola? So okunywa amazzi kyekisooka. Bwe tunywa amazzi obulungi ne tunywa amazzi at least 1.5 litres a day oba liita emu n'ekitundu omukyala aba taba ku risk yakufuna UTI n'abasajja. Ogenda tubulira ensonga lwaki kasooke tuwummulemu katono. Kale tugenda kuwummulamu katono nnyo tukyagenda mu maaso ne program ne Dr. Castro katuwummulemu tukomawo. Okay, nkuliko eyo nnyo mu kuwummulamu tukyagenda mu maaso tulina Dr. Castro Kisuule is a gynecologist and we're talking about UTIs today. Wetuwummulidde twetwogera ku engeri gy'osobola okwewalamu obulwadde buno. Yes, era n'oyogera ku kyokunaaba ekyobuyonjo. Ndoza engeri endala gyesobola okubewalamu. Kale kyenasooseko kyali kyakunywa amazzi. Omuntu anywe nnyo amazzi, wonywa amazzi gayita nnyo mu system ne ganaaza buli kintu ekirimu. Wova ku ky'amazzi eky'obuyonjo nakyo kikulu nnyo 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 kubanga kye kitera okutawaanya abaana abato oba abaana abali mu ssomero obutalongoosa bifo ebyo bulungi. Olina kutandikira mu maaso kudda mabega. Kati buli wotayonja kifo ekyo bulungi oleetera obuwuka okusigalira awo n'okuleeterako obuzibu obwa infection ezo. Nakyo kikulu ekyo. So n'ekirala waba kyogera atya mu luzungu noonya kya Luganda promiscuity okwebaka n'abantu ab'enjawulo kubuukabuuka okwo nakyo kireeta obuwuka bungi nnyo nga busobola okutambula ate buwuka buyinza okuva ow'omuntu n'ofuna STI nekubirako UTI ng'obuwuka buli awo mu kifo kyekimu. So twakyogeddeko ebyokwegatta bitambuza nnyo obuwuka. Kati omuntu waba abadde n'omuntu omulala n'amuggyako obuwuka ayinza obutambuza ku muntu owokubiri. Kati omukyala oyo wafuna omuntu obuwuka obwokubiri oba omwami ayinza obutambuza ne bugenda mu bifo ebirala ebitalina kubeeramu buwuka obwo. Bwekityo bwe kiri
bwekitera okuba nga kiyise mu STI. Okay. Ndoza tugende ku nzijanjaba since akadde ndaba katambula naye tutunuulira engeri gye muzijanjaba wayogedde ku antibiotics naye ndowooza omusawo era ayina ekigero depending on the stage gy'olikuuba. Kituufu. Okay. So tubawaliriza obutagenda kwegulira malagala mugende w'abasawo abatendeke kubanga self medication nakyo kyajja nnyo mpuliramu bwe nti n'ofuna eddagala kubanga lyajjanjabako gundi jjajjaawo muganda wo n'olowooza mulijja kukolera naawe. Ate tulina n'obuzibu nti oba wafunako infection kange omuntu nga yafunako infection kangeze nga mu January naddamu nga mu April eri prescription gye bamuwa luli n'akozesa yeemu naga kati bampa lino naye nga it might be something different. Kituufu. So tuwaliza okujja mu basawo abatendeke kubanga tuyinza okuba nga infection z'ofunye zikontana ku ddagala lye twakuwa emyezi emabega. So omusawo omutendeke alina okuwa eddagala eryo. Eddagala lya antibiotics ddagala ddungi naye nalyo liyinza okuvaako obuzibu. Buyinza okuvaako obuzibu bwe buba nga tolyewadde mu butuufu bwakyo. Ate nga lyetusinga okukozesa okujjanjaba endwadde infection ez'akawago antibiotics ezisinga. Naye oluusi omuntu ajja ne infection nga eri mu kawago ate eri ne mu bukyala ne tumanya nga tuyinza omutabikamu ku ddagala lyetusobola okumuwa okubiwonya byombi. So weweewa eddagala oyinza okujjanjabako kimu n'otajjanjaba kirala. Ate oluusi abasawo tuyitira mu bubonero ne test ezimu ze tukola nga tutestinga omusulo ogwo oba ne testinga ne kaswab ke tusobola okukujjamu ne tusinziira okwo okuwa ku ddagala lye tumanya lijja okukola. Okay. Tuyina abakyala ffe ngaffe tugenda mu nsonga buli mwezi naye abamu tetumanyi osobola kukyusa paadi emirundi emeka bw'ogikyusa osobola kunaabako weeyisaako okukola otya so such things oyinza okubitwala nga naye nga ate abantu naye tetubimanyi. Kale abakyala baawukana eriyo abakyusa when anything small gets there. Kantu katono nnyo naga nkyusiza it is okay naye ate ngeri abakozesa ne tampon eri abakozesa paadi eri abakozesa cervical cap bangi nnyo balina obuntuntu bye bakozesa nga byanjawulo naye nga gwe kyowulira nga gwe nga kya buyonjo ky'oba okola tetulina uniform recommendation bw'ogenda kuba buli mukyala akozeseza bw'ati alina kukyusa bw'ati abasinga bakyusa emirundi 3 olunaku 2 ku 3 olunaku. Okay. Neera abaana watugambye engeri gy'okwerongoosamu nga tugenze mu kabuyonjo nga tuba tufulumye oba nga tufuyisizza okufulumya eddala osookera ogamba werongoosa ova maaso ogodda mabega. So si n'abannaffe abazadde abalina abaana ndoza tubayigiriza batyo abaana ab'obuwala manyi nga tubayigiriza omuyigiriza omukono ogukwata n'omugamba okusemula neweno direction so si bw'oti ngozza munda butuufu. Okay. Abaana b'essomero bo nabo tubogerekoko because twategedde nti n'abaana abato bafuna UTIs. So kijja kitya ate nabo tubayambe. So abaana b'essomero basinga kufuna UTI nga bava mu buyonjo ne toilet byebisinga okubatawaanya abasinga. Abatono ennyo batandika ebintu by'ekikulu nga bakuzeemu so eyo nayo gyebiri naye baana bakuluko abali mu higher secondary batera okufuna obuzibu naye abasinga toilet na kulongoosa wansi obutatawaaza n'okukozesa toilet enkyafu kyesinza okuleeta endwadde z'akawago mu baana abato. Era n'enzijanjaba yaabwe balina ba pediatricians gy'omutwala ne bamukebera. So kiri abnormal okulaba nti omwana omuto kanze emyaka 7-6 afunye UTI kisangika kituufu nga abujje ku toilet oba kunongoosa nga si nnungi. Ekitegeeza omuntu omukulu ewaka asobola okutwala obulwadde obunaabusiiga omwana omuto ewaka.
nga musharinga toilet. Yes. Wabanga tebagirongosezza bulungi. Kisoboka. Okay. Bwe twogera ku ndwadde zino tusinze focusinga ku bakyala. Kati babaami infection ebeereeta, is it UTI still or is another term? Naye UTI. Abaami nabo bafuna UTI naye abaami proportion y'abaami abalwala UTI ntono nnyo okusinga abakyala. Abaami tebatera kulwala UTI kulwaki? Akapiira akajjayo omusulo okuva mu kawago okutuuka ebweru kawanvu nnyo. So infection weba etandise okubeera ebweru eyina distance y'amaanyi nnyo okutuuka mu kawago. Ate omwami waafuka asobola ogikola ki? Ogifulumya. So abaami bo kibatwalira obudde kibatwalira akaseera akanene okufuna UTI. Neri abaami ababeera ku risk, abaami abakulu abalina obulwadde ng'obwa prostate oba ku myaka egyo waggulu w'emyaka 65 ku 7, abaami abalina sukaali, abaami abalina endwadde endala abanene ennyo nga immunity eri wansi, abakukulu especially be baba ku risk ey'okufuna UTI mu baami. Nsonyi okyogerako. Ne waliwo abaami of course tuwe tuteekayo ebintu ebiri medical, abantu abasinga bambi bafaayo ne boogera. Naye omwami okuvaamu naye amazzi, kisoboka omwami okuvaamu amazzi nga makyafu? Yes, kisoboka. Kiva ku ki? So omwami afunye amazzi amakyafu kisoboka naye nga kiva ku infection. Okay, abakyala n'abaami eriyo difference ey'amaanyi. Abakyala omusulo we guva si gye beekatiramu, si ye side ye, si kyekifo ekimu kye beekatirwamu abakyala. Abaami ekifo kyekimu ekivaamu omusulo n'enkwaso we ziyita. So endwadde zonna eziyinza okuva mu bukaba STIs ziyita mu kapiira keekamu akatwala n'omusulo. Kati omwami waafuna infection ezo ez'obukaba zimuviirako okulwala munda akapiira kakafulumya omusulo ne kavaamu amasira oba amazzi amakyafu agawunya. Ate omwami kimukosa nnyo kubanga infection eyo bwegenda neewona oluusi ewona ng'eyinamu enkovu. Kati enkovu ezo we ziba mu kapiira ako, akapiira katono nnyo. Enkovu we ziyingira akapiira ako omusulo aba tafuuyisa bulungi, so aba n'obulumi bw'amaanyi nnyo. So ye bw'afuna infection ate kimukosa nnyo okusinga omukyala. Okay, naye era nabo bayina engeri gye bayambibwamu? Yes, tubajjanjaba engeri y'emu, tukozesa antibiotics ne tubajjanjaba. Okay, waliwo co-infections ezisobola okubeera, nali nyumyako n'omusawo omu n'angamba nti no waliwo infections abaami ze babeera nazo nga tezibakosa naye ate nga bagisiga omukyala emukosa. Tuyambekaawo. Kituufu. So eriyo infection ezimu nga mu lusawo tukiyita asymptomatic, talaga bubonero. Ng'omwami akiyina naye nga talaga bubonero, naye wakisiga omukyala n'alyoka afuna obubonero obw'amaanyi. Kisoboka omukyala naye ng'omwami abadde nakyo nga tamanya kiyina. Wokiraba mu mukyala n'ojjanjaba ki n'omwami. Ekitegeeza omukyala bajja mu ddwaliro mubakubiriza okujjako n'abaami? Tubakubiriza naye oluusi abaami si bwangu, tetuli bwangu. Tajja kwata simu. So abaami waba tafunye kimuluma tatera kwagala kujja mu ddwaliro ngamba nze ndi bulungi, gweoba olwadde bibyo genda bakujjanja bibyo. Naye omukyala we tumulaba ne tumulaba nga infection eno ayinza okukosa n'omwami, tumusibirira eddagala ly'omwami tunga kale tukujjanjabwe naye n'omwami mugambe amire lino. Abaami abamu batera okikola okitwala. Buzibu ki obusobola okuva
mu butajjanjaba UTI oba yakatandika okusiyirira oba etuuse ddala omuntu n'atya okujja mu ddwaliro neyegezaako okwejjanjaba nanywa bino nanywa biti kiki kyekisobola okuva mu ekyo? So wotajjanjaba UTI bulungi akawago kafuna obuzibu kakuluma ate wotajjanjaba obuwuka butambula ne bugenda mu kapiira mpaka ku nsigo. So ensigo bwe zirwala omuntu n'alyoka afuna ekitengo afuna temperature n'afuna abanga omulwadde w'omusujja ng'alina obulumi obumuluma ennyo nga buva eno emabega mu mugongo ku sayidi y'omugongo. Okay? Omuntu waba tajjanjabe ekigenda ate kati w'olwala ensigo awo tuba tulina kuwa kitanda tukuwe eddagala eriyingira mu musuwa tukujjanjabe tuyinza n'okuwa ekitanda ennaku 2-3 nga tukujjanja nga kyavudde ku UTI. Okay. And abeba waliwo questions, but I think if there are no questions, let's go to engeri gye tusobola okukyusa mu lifestyle okulaba nti twewala ebintu ebiti. Okay. Yes. So of course lifestyle kitugwanira ffenna okulya obulungi. We tulya obulungi, we boost our immunity, our bodies are healthier. Embiri gyaffe giba migumu nnyo. Okunywa amazzi kyetaagisa. Wetunywa amazzi amangi, wetunywa amazzi nga bwe tulina okunywa amazzi. Embiri gyaffe giyambibwako nnyo okulwanisa infection. Wetuba abayonjo mu toilet ne mu kwerongoosa nga tumaze okufuluma kiyamba nnyo okwewala infection. Okay. Abakyala abali mu myaka giri gye bayogeddeko abakedde maybe 45 and 50, okay. 65 and bafumbo bagambye vaginal dryness naye ebeera mu myaka egyo era bakole batya okulaba nti bayimirizaawo obufumbo? Okay, kyo kikulu nnyo. So abakyala mu myaka nga 5 bangi nnyo kale bafuna obuzibu. In fact eri omulwadde yaŋŋambako mbu tetukyogerako nnyo. We don't sensitize people enough. Exactly. Tugamba abakyala abo oba kale eri abayiikirwa ebbugumu. Ebbugumu ng'atuyana ayomba buli kaseera aba waya ziba zivuddeko n'eri wansi baba nga bali dry. Okay? Omuntu abeera bw'atyo? Abeera bw'atyo. Biba tekiba kintu kimu kyekikirese. Kale so homone eyo wekka wansi eri ebintu ebikyuka mu mubiri gyabwe. Homone eri bagyogerako? Bagiyita estrogen. Homone eyo ya bukyala. Kati homone eyo ebeera nga eri normal level ng'oli mu myaka gino egizaala. Newokomekereza okugenda mu nsonga ne dropping. We dropping eri ebintu ebikyuka. Ogenda okulaba nga omukyala atuyana nnyo ng'abalala tebatuyana. Ebbugumu ne limuyiikira. So eri ekikyuka ne mu bwongo n'abanga waya zivaako mangu okusinga abalala. Oluusi abamu ne bagenda mu depression ne beekyawa. So libido oba obwagazi ne bukendeera. Obwagazi obwo we bukendeera oluusi obufumbo bufuna obuzibu. So abakyala oba olina obuzibu bwotyo olina okujja ewaffe abasawo abakugu ab'abakyala kubanga eri eddagala tusobola okukuwa erisobola okuzza mu mbeera nga tulina byonywedde bya kinansi biki nga tugenze through stress. Kituufu ebya habo abantu babyogerako nnyo tetulina bukakafu bungi ku bya habo naye nga omukyala bw'afuna obuzibu bw'atyo aba alina okututuukirira ne tumanya ki ekizibu ekisinga okumuluma ennyo kubanga omu agamba nze situyana nnyo naye wansi wakalu nnyo tumuwayo ka cream akamuyamba ka cream ako kakayamba okukola okurejuvenatinga wansi eyo obutaba mukalu nnyo oba ne tumuwa empeke ne tumuga kati zino empeke zijja kuyamba okutuyana okwo ebbugumu okuyiikira ojja ddimirira myezi nga 3 ku 6 otereere solution gye ziri. So abasawo abakugu abakyala nabyo tubijjanjaba. So omuntu waba amanye waba afunye ekizibu ekyo oba nga alwala UTI ez'okumukumu
ajje waffe tumanye ky'omukolera. Osanga omukyala mali myaka 25 25 paka nga 3 ninga balina ngati bali bubi mu nsonga bwezityo balina vaginal dryness and tebalina batuuka mu myaka giri gya menopause. But then is it because of recurrent gundi ezo infections oba kiba kirala? Awo kiba kiwanvuyemuko katono. Kubanga biba bingi. Omukyala osooka ne tumukebera ne tumanya hormone ze ziri zitya. Hormone we ziba ziri normal nga talina kizibu kubanga abamu bayinza okuzuula nga bakomekereza okugenda mu nsonga ku myaka egyo nomanya ekizibu kyanjawulo tujja kijjanjaba. Naye nga hormone we ziba nnungi nga talina buzibu bwonna tugenda mu counseling ne tumanya kubanga ebyabakyala biba biwanvumuko okuba dry kiza okuba kuviira ku nyombagano ezibadde mu maka oba kiza okuba ku kintu ekiri ku mulimu. So ne tugenda mu counseling oyo nga tugenda tuzuula kiki kyekiviiriddeko obuzibu obwo kyetuyinza okujjanja. So si buli kizibu kyetaaga ddagala mbwe eri eddagala lya kino kubanga omukyalo oyo aba tumukwata mpopola tugenda nga twogerako naye ne tumanya ekizibu ekyo wekisibukira. Nina gym gye ŋŋendamu omusawo naye baatugamba nti no the more you exercise even ladies abali maybe 40-45 and all when your body is active n'ebyo ebintu ebyo eby'omu kisenge biyinza okutereera. Kituufu nnyo. Kituufu. Okay, tukyogereko. So when you exercise wokola doiro ayamba omubiri ko to become revitalized. Okay, amaanyi weyongera amaanyi okakavu ne bukakkana eriyo homoni ezireleasingibwa nga okola doiro ate nekikuyambako ku mutima emisuwa okubanga n'omusaayi nga gutambula bulungi ebyo byonna bikuyamba to revitalize your life. Okay. Abakyala waliwo abakyala abagamba nze sijja genda mu ddwaliro omusawo wankebera bwabanga musajja siri comfortable. So abantu bwe batyo bajja mubafunirayo ko abantu abalala oba omwami bajja? Of course, yes. Tewali mukyala akakibwa kukeberwa musajja era wajja n'agamba siri comfortable. N'abaami abamu bagamba omukyala ayinza okuba yagenda omukebera. Neno omukyala ayinza okuba kyayagala naye omwami n'agamba nedda. Njagala mukyala yabakebera njagala dokita omukyala yabakebera omukyala wange. So wekiba ekyo bwe kityo nga tuyita omusawo omukyala ng'amukebera. Oluusi naffe we tuba tukebera abakyala tuyitako ne bannansi be tukola nabo oba ba midwife netugamba nange nakebera mukyala gundi badde nsaba obeerewo. Kubanga naffe bituyamba okwewala ebizibu. Okay. Bwe mbanga nzijanjaba UTI ne mutuwa eddagala eryo kangeze bantu bali bafumbo abantu abo bw'abeera ku bujjanjabi biki byatalina kukola? Okay. Oba ku bujjanjabi eriyo ebintu byolina okwewala kati ng'okunywa omwenge kufuuwa sigala okunywa kaawa ow'amaanyi kubanga eriyo ebintu ebitatuyamba nga tujjanjaba UTI n'okutabikamu eddagala eddala tukuwadde lino ate bakuwadde habo bakusabiridde ebintu ebirala so okutabika eddagala si kirungi. N'oluusi tugamba okwegatta musobola okuyosaamuko ku nnaku nga oli ku bujjanjabi ne muteegatta kubanga okwegatta kuyinza okuviirako ekizibu oba okudireyinga okuwona amangu. Point yenyini gye mbali njagala okujjayo yeeyo. Okay, abantu nga beewaddemu ekiseera n'obenga sure byonna omusawo nga bwalina kyoyagala kwongera? Nedda. Okay, omusawo nga bwakugambye nti kola bwoti ne bwoti n'ogoberera omusawo byagambye ate n'ekirala tunyonya amazzi bw'owuliramu akantu konna katali nnomo ddukira mu ddwaliro mangu ddala olabe nti olaba omusawo akebere. Lw'oso omusawo agambye tugenda mu famasi n'ogamba nze mpulira bwenti ne bwenti ompa eddagala lino bweti nnimire
tomanya by'obujjanjaba tomanya kiki kikuluma n'ebintu ebirala bwe bityo naye nga bwetyo program bwetambudde ebibuuzo tetusobodde baaba kubiddamu tetusobodde lwakadde naye social media tujja kuba nga tuteekayo kubuubuuza omusawo tujja kuba nga tumuforwardingira abaddemu kale bwetyo program bwetambudde abadde mulabi mulungi nnyo. Also, waliwo QR code on your screen. Bw'ogiscanninga bw'oti ekuleetera wojjuzaamu n'oteekamu what you like about the show n'otekamu muntu ki gw'oyagala tukyaze n'emiramu gy'oyagala twogireko. Bwe ntyo nsigadde Sela Nante. Mubeere bulungi.